Hello everyone, how are you? Yeah, I hope everything is good. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ku kizinga Bugaba. Mu bizinga by'e Ssese muli Mutyeyu bassebo ne bannyabo mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Tutandise okukakkalabya emirimu era nga ndaba butuufu guno omwaka gwakanayo kyani olw'ensonga tubadde so redundant okumala ebbanga ddene. Weewaawo kituyambye okwezuula, kituyambye okumanyagana, kituyambye okwemanya, kituyambye okumanya ebintu ebingi ennyo bye tubadde tetukyawabudde. Kale nsaba ekyo kye tubadde tukola obulungi ennyo ate tetukyerabira obwerabizi nedda, tusigale nga tussaayo ebirowoozo, okwefaako, okwerowoozaako, okuwa bajjajjaffe obudde ne tumanya nti bali wamu naffe era byonna bye tukola tubikola wamu nabo. Otherwise, mwebale kuyita mu mwaka ogwo, mwebale tandika mwaka mupya 2022. Kale muli nina ekirooto nga ndaba obulamu bulungi nga tuli wamu ne bajjajjaffe nga naffe tweyagala ng'abantu. Twakiraba ne tugamba nti ekisinga obuzibu kiba munda mu ffe so si ebweru. Kale twetereeze munda mu ffe, tweggyemu empalana, tweggyemu obukyayi, tweggyemu endowooza embi ezo ez'okulowooza nti twakolimirwa, twalogebwa. Nedda, tumanye nti buli kimu kisoboka era tusobola okutuukayo. Kale olwaleero mu musomo gwaffe ogw'ekikolo n'eddagala tugenda kulaba omuti. Omuti guno gutera okulabika gwe bayita oluwawu. Muti gwaffe muganda, Abangereza, Abazungu, bannaffe abo baguyita sandpaper tree. Sandpaper tree guyina amasanda ga kitaka era nga ddagala nnyo. Ekikuta n'omulandira n'ebikoola byonna ddagala. Eddagala eriri mu kikuta si lye limu n'eriri mu bikoola. Ono sandpaper ono ayina tannins nnyingi era akola ku ndwadde ez'enjawulo. Oluwawu lujjanjaba endwadde ezisukka mu 70 as in 70. Kale bw'ofuna amasanda g'oluwawu gwe gateeke mu mazzi. Amazzi ago gatonnyeze ku maaso ojjanjabe amabwa g'amaaso. Amabwa g'amaaso geewuunyisa. Teriba bbwa nga bw'olaba lino ery'oku ntumbwe oba ery'oku lugalo, kubanga amaaso agaliko amabwa ebiseera ebisinga gamyuka bumyusi n'ogalaba nga gamyufu gonna. Kiba kitegeeza amaaso galiko amabwa. Kale bw'oba ofunye oluwawu luno n'ofuna amasanda ago n'ogatabula mu mazzi n'otonnyeza ku maaso, amabwa ago ganguwa okuwona era n'oba bulungi. Zijjanjaba ensundo ezikwata ku mubiri. Ensundo zonna oluwawu luno luzijjanjaba. Wabula ku bakyala abali embuto, ekikuta ky'oluwawu kisobola okuggyamu olubuto. Kale tekyalibadde kirungi yadde ng'ojjanjaba ki oba ng'ojjanjaba ki, tekyalibadde kirungi kukozesa kikuta kino ng'oli lubuto. Ate nammwe abaagala okuggyamu embuto sibagambye nti mugende mukozese ekikuta ky'oluwawu. Kijja kubayisa bubi ate mwekwase. Owulidde, si kirungi kuggyamu mbuto. Omukyala amaze okuzaala, omwana owookubiri n'agaana oyo gwe bafumbira ekikuta kino ne bamuwa n'anywa, olwo omwana owookubiri ono n'avaayo. Omwana owookubiri ono n'atta bambi. Kale aba tayagala kugayaalirira. Oluwawu luno lukola nnyo ku sisitimu eno ey'okussa, respiratory organs, muli amawuggwe, nnyindo, okussa okwo. Ebikoola, ekikuta, emirandira bijjanjaba nnyo asthma, TB n'omuwaatwa ogw'omusulo eyawabeera zi UTI
kale eddagala lino mulina okulyekwata mube nga mulikozesa. Gonorrhea ndwadde y'abazira. Manyi gonorrhea we yajjira abazira baagenda okutabaala eyo ne bajja ne gonorrhea ono. Omanyi mu Luganda bamuyita nziku. Kati manyi bajjajjaffe baabikkiriranga nnyo ensonga kati ne bamutuuma nti endwadde y'abazira nga aluma nnyo abazira. Lumu bwe tuliba tusisinkanye nja kubanyumiza ekyafaayo eky'emboozi ennyuvu gye nnina ku bulwadde buno obwa gonorrhea. Eyannyumizibwa jjajja wa taata wange. Abasese bawangaazi munnange era oluwawu lujjanjaba syphilis era abantu abali ku HIV nga bali ku ARVs oluwawu luno lusobola okubayamba nnyo 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 kubanga eddagala lino likola bulungi okujjanjaba obulwadde obwo mu mubiri. Abantu abalwadde kasikonda ono tawulikika bulwadde nga tannakuluma naye kasikonda aluma omuntu olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu, wiiki n'omwezi n'agenda mu ddwaliro ne bamusaako oxygen ne bakola buli kimu. Obulwadde buno butera kutambulira mu lubaale naye bw'ofuna ekikuta n'emirandira oba ekikuta ky'emirandira n'ofumba omuntu oyo n'anywa aba asobola okuwona kasikonda oyo. Eriyo abantu abayina olusavusavu olukwata mu misuwa gwe bayita bad cholesterol, oluwawu lusobola okubajjanjaba obulungi. Kale kye ndumanyiko nti luleeta appetite azino omuntu nga tayagala kulya gwe nnywa oluwawu lukuwawule munda omwo onombuulira. Lusirisa obulumi obw'amagumba n'ennyingo. Gwe kasita otandika okulya nga amagumba gakulumaaluma, nnyingo zirumaaluma ng'onywa ku luwawu. Twagamba nti eddagala Egganda lino teryetaaga kulinda bulwadde kukula kusukka we bubeerera manageable. Wazira gwe bw'owulira nti nalifunamu nno ennyingo zino okunnuma, nywayooko. Endwadde ez'olususu nga ebiguuna, ebisentesente ebyo, obulwadde obw'ebiyobyo, kwegamba abaana bano ababeera n'ebiguuna gwe sooka omusaleko enviiri ezo, kunya ebikoola ebyo, mpola mpola issaamu. Si nnyo kubanga luwawula lusobola okumukosa oba osobola okuluteekera mu bizigo oba osobola okulwokya n'okolamu ensaano n'ogiteera mu bizigo n'oba ng'omusiiga mu mutwe omwo. Amasanda n'ebikoola biyamba okukwata kw'omusaayi okugeza abantu abalimu okwerumika, ensonga ez'amaanyi abakyala nga bw'ogenda mu nsonga ziba z'amaanyi nnyo ku luwawu. Bano banneerumika fumba nywako. Aba bleeding olwa ssukaali, omanyi abalwadde ba ssukaali ndowooza obulwadde buno tujja butunuulira nga tubwetongodde. Abalwadde ba ssukaali bayina emize nga bw'afuna ekirwadde kiba tekiwona, tekikkakkana, tekikola ki. Owulidde kati katugeze bw'agamba nti oba alwadde ebbwa liba teriwona, balijjanjaba naye nga terikola ki, nga teriwona. Kale mu ngeri eyo bw'oba okosezza oluwawu luno ng'obadde olinamu bleedinga nga bleeding yo najja lwa ssukaali oba ogenda kutereera. Era ne ku ssukaali yennyini oluwawu lukola bulungi. Lusirisa pain kye twakyogeddeko, pain yonna oba ey'amagumba oba ey'ekifuba kyonna kyonna. Eriyo bano abagamba nti nze okukka omubiri gunnuma, weekozesa oluwawu. Olubuto luyinza okukuluma olw'okuba ekyenda kiddugala. Manyi ffe tugenda ne tweyonja ne tuba bayonjo nnyo. N'onaaba busabbuuni obw'ebbeeyi bwonna, kwata ka perfume naye nga munda oli mukyafu muzzibu. Kale twagamba nti ofunayo obudde n'ocleansinga munda omwo, n'oyoza ku byenda ebyo naye gwe teebereza. Oteekamu buli kafankunaali, oluusi toteekamu naye byo bibeerawo bitya. Kale olw'olumu yoza ku byenda ebyo era ng'oluwawu kye kimu ku bintu ebisobola okukwoza obulungi munda omwo.
Oluwawu lujjanjaba embiro zonna. Abantu abatuuyana, omuntu asobola okutandika okutuuyana n'atuuyanirira. Ggwe funa ekikuta ky'enduli n'ekyomulandira n'ebikoola byonna bitabike. Okutuuyanirira kuno ebiseera ebisinga kuva nnyo ku sukaali oyo ne pressure. Kale bw'oba okozesezza oluwawu luno obeera mukakafu, ojja kutereera. Okusiibwa kw'olususu, oyinza okubeera oli awo ng'olususu lukusiiba naye nga siga nti oba luliko obutulututtu oba ki. Kale oluusi kiva ku kibumba naye ng'oluwawu lusobola okutereeza embeera eyo. Eri abantu nga bwe bafuuyisa omusulo tegusiba, abantu abo oluwawu ddagala nnyo. Naddala bannaffe abakuliridde mu myaka n'omutuukako bambi ng'alina okwambala ppampa, owulidde ebintu ebyo biri so hurting, bitulemesa obulamu kubanga tukola buli kimu naye nga buli w'ofukamira ogamba nsaba bulamu na buwangaazi, nsaba bulamu na buwangaazi. Kati Katonda n'abukuwa ate ng'olina okuwangaala ng'oyambala ppampa, okiraba? Kale tulina okwekwata ebintu nga bino, obulamu tubuwangaaliremu nga tuli balamu era nga tweyagala. Amabwa ag'omukyenda abasinga bagayita ulcers, ekikuta n'ebikoola gwe by'ofumba n'oba ng'osobola okuvumula ensonga eyo. Eriyo bannaffe abalina akabengo. Akabengo kano keeraga nnyo naddala nga omwana akyali muto, kadda wano wansi w'embiriizi awo ne kakkunala. Omwana oyo osobola okumukolera oluwawu luno n'omuvumula embeera eyo kubanga abeera n'obubonero mu budde obw'obunnyogovu, aleeta olunyiranyira, ganaabeera awo ng'alinga omulwadde wa kwashako naye nga akabengo ke kaleeta obuzibu obwo. Abalina obulwadde bw'akataago, enkaka, oluwawu ddagala nnyo. Olwokya n'ofuna evvu, teeka mu bizigo, jjanjaba ekigenge, eczema, ebibu n'ebizimba, ebikoola, ebito bigaaye okusobola okuvumula amannyo. Bano batuyina amayute, tuyina ebizimba, oluwawu ddagala. Eri abalina abaana ng'olina okubaddiwaaminga, fumba oluwawu abaana bawe oluwawu. Era bw'omala okulubawa tegeka n'ebyokulya kubanga bagenda kulya oluvannyuma lw'okwoza ebyenda ebyo. Ensundo ez'emabega, oluwawu lujjanjabira ddala ensundo ezo ez'emabega. Era eri abakyala nga bakugamba nti ensigo ziri wala ate biki, tuddira ensigo zino ez'oluwawu ne tuzifumbira mu buugi, zisembeza amagi n'oba ng'osobola okuzaala. Nsuubira mukitegedde bulungi. Kale oluwawu tulirabye nga ddagala nnyo era nga lisobola okutuvumula ebintu bingi. Oluwawu luno lusangibwa mu matundiro g'eddagala egganda agasinga obungi. Ne bw'oba ogenze mu butale ng'eyo era osobola okulufuna. Oluwawu toluteeka mu kyogero kya mwana kubanga ddagala lya maanyi nnyo, liyinza okuleetera omwana okuwukuuka. Eggye temuliteeka mu kyogero kubanga ddagala kkambwe. Musubscribinge, mulayikinge, musharinge, twongere okuyiga ebintu nga bino ebinyuvu. Naye saagala mugambe nti eddagala egganda teririiko overdose. Nedda, eddagala egganda liriko overdose, eddagala egganda liriko caution. Kale bw'oba osazeewo nti ŋŋenda kulikozesa, gy'oba oliguze okusinziira ku nteekateeka gye baba baliteeseteeseemu, babuuze ndikozesa ntya, bakubuulire, then obe nga togenda kusukka ddoozi eyo eri recommended. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano.